buli yazifunye tumuwe ekibonerezo ekimusaanira. Bwe yazifunye muwe ekibonerezo ekimusaanira, engeri yokka gy'oyinza omuwa ekibonerezo kutamuwa kalulu. N'omuganda wali akamukuulo genda olyako ebulamu bwo bwonna. Batugamba weegenderezenga ennyo omuntu atakyaswala atakyayina nsonyi. Actually batugamba nti abamu kafiiri. Tuteekeyo abantu abaswala. Tunulya kandi tukugenda okulonda aswalira mukazi we, aswalira abaana be. Munnayuganda yenna ataswalira mwana we na mukyala we tasaana kuwa kalulu. Ekintu ekisinga obukulu kano kazannyo ka mwami pulezidenti kakola buli kaseera tuba tugenda mu kalulu okulaba nti akozesa amagezi okwonoona ababaka, kubanga buli kaseera ayagala nnyo ababaka abapya. Bagabye ziriwa bazituwe, bwe ziba gye ziri kubanga tetunazirabako bazituwe. Kuba olina agenda nabba ssente ng'alina n'abaana abasoma mu ssomero nga tatidde nakubalaga nti ndi mubbi. Ekika kyaleetawo bakalulu. Naye bannayuganda tusagira nnyo mu by'okulonda ne tulonda buli azze atulimbye akantu ne tumulonda. Engeri yokka gy'oyinza okugaadinga ekintu kino. So njagala mugende mu bannyonnyole bulungi ti kino kye tuliko abo ab'NRM oli azibawa ayagala kubabbika kubanga kyovulaba olumala ozibawa iso intelligence yesooka okufulumya lisiti titwazibawadde. Ogitwalwayo n'olowooza nti olina amagezi eyagikuwadde nti ajja kukola ki, ajja kukusaba akanyamake nga Sewazike yasaba akanyamake. Mujjukire olugero twayogera nga tukyali baana bato, abaali bakalidde bonna tebaafuluma nnyumba, eyitakalidde eka yafuluma. Ne ku ssaawa eno nze nkakasa 10 kino kigenda kufiiriza ba MP abasuka mu bitundu 4 ku 10 baleme kudda mu paalamenti olw'ekikumu. Abataazifunye balina okulwana ennyo ate nabo okutereeza embeera eno. Era nabana abaazifunye nze mbasaasira okwejjako ekikwa kino ng'ozzeeyo mu kalulu ate ojja kuteekamu ssente za mirundi eno okusinga zo ze bakuwadde. Luliko lubayamba nabo bennyini lubakola ki, lubayamba kuba mu maaso g'Abannayuganda ekizimbe kino paalamenti senga obawa omukisa n'obabuuza opinion yaabwe muraninga opinion bababuuza abantu balowooza ki ku paalamenti eno baba bafuna omukisa bandize ne bagisa ne bagyokya balowooza tetukyabakikya. So this battle tugikiririzaamu nnyo. Abamu nga bazinona mu paalamenti miliyoni 10,000. Ffe kye tugamba nga aba FDC ebintu bino ebirimu ssente bino olina agamba gundi yafunye ssente tebirina bitwala nga bya muzannyo. Eggwanga lifiirwa ssente ezo zimwawaddeyo ne muziteeka mu bintu ebikyamu, ate n'abaazifunye nabo balina okutegeera ti ssente zino teri muntu akuwa ssente ya bwereere, olina okusasula. Ate balina n'okitegeera nti tuli mu budde bugenda bwa kalulu. Ayazibawadde amanyi olusuku olwaleero ate n'akulabisa ate ng'olina okunyonyola lwaki yazikuwadde era za kukola ki. Tulina n'obweraliikirivu baba bazifunye zino bazifunye kukola ki. Teri muntu ku nsi akuwa ssente ya bwereere nga bwe ŋŋambye. Balina kye balina okukola, kye bagenda okukola kigenda kuyamba Abannayuganda oba kigenda kuyamba bo n'oli abawadde ssente. Nga FDC tulina enkola etukiririzaamu nti ssente gy'otakoleredde tolina kugitwala. Musuubiramu kinene ekisusse. Tomusuubira kugamba nti bagundi bafunye ssente abaweeyo mu bantu nti bano bafunye ssente. Kyeyayogedde nadde simusuubira kwogera kinene kusinga awo. Akkirize mu paalamenti nti bano babawadde 10, bamubuuza ekibuuzo ekiddako nti babawadde zaaki, tebabazibawadde kuba bayise etteeka liri oba bagenda kuyisa etteeka erijja mu maaso. Bwetyo musuubira kyogera. Olaba ne pulezidenti yennyini ate atawawaabirwa mu mateeka ga Uganda yeetoolodde ati yakitaddewo nti ki ssente zavudde wano na wano. Era yakuwulidde birina mu muli $5 eza $1 na biki naye n'agenda mu gundi eyo. Ffe nga FDC mbadde njogera ne Chief Whip waffe olwaleero. Ye yatugambye nti ba MP bonna be yabuuza bamugaye tebanakola ki kuzijjayo.
njogete naye kati nga nzijawa naye wabanga aliwo yazijjeeyo manyi mazima tegeekweka okuva we bagambye abeenaalemu nti bazijjeeyo ndoza kati abeenaalemu bajja kuvayo nabo bagezeeko pruvinga tebaziridde bokka tujja kutegeera bonna abaziridde abadde babuzaabuza kuba n'abaposition abamu nabagambye wano olumu bamanyi okugyayo ssente ne babuzaabuza nti bazikomezzaawo ate ne badduka emabega ne baswala mu mmotoka ne badduka nazo naye ku luno ndowooza kati fe tulina kwongera bateerako pressure abeenaalemu babeera abaposition abaziridde abeenaalemu bajja tubuulira nowa mu wuuyo yakoze eki yaziridde nga pulezidenti yatugambye nti ate waliwo miliyoni ezijja endala omwamukaziza ku kino naga nti bali nabo baali $5 eza dola teyakitedde mubuwandiike temwakirabye naye kakati tosuubira nti sipiika yali ayinza okwogera ekirala okusingaawo badde omusuubiramu kinene nnyo ndowooza kyogambye okuteekawo akakiiko akali waggulu wa paalamenti ensonga lwaki bateekawo akakiiko nga paalamenti erina okwegerekera omusaala baali balowooza nti abantu betwala mu paalamenti baagala eggwanga lyabwe era bajja kukola nga bakolera ggwanga lyabwe bw'ogamba omulala bateekera omusaala ono asasula omusaala ajja kuba yasika omugwa kyekyali kigendererwa mu constitution ya Uganda naye kati oteekawo ate akakiiko akalala ateeka abantu batono olaba oli asobola okuwa ekikumi abantu 5 aba 20 bwekkubi ono bootaddewo aba5 abakakiiko ako batasobola kusasula ne banyigiriza paalamenti eyise kyayagala nze ndowooza bannayuganda tulwane nnyo tulekerawo okulonda bino ebyokusaaga obusaazi tuteekeyo abantu abaswala tunulya kandidate gwogenda okulonda aswalira mukazi we aswalira abaana be munnayuganda yenna ataswalira mwana we na mukyala we tasaana kuwa kalulu kuba olina agenda nabba ssente nga alina n'abaana abasoma mu ssomero nga tatidde nakubalaga nti nze ndi mubbi ekikesha naleetawe bakalulu naye bannayuganda tusagira nnyo mu byokulonda ne tulonda buli azze atulimbye akantu ne tumulonda engeri yokka gy'oyinza okugaadinga ekintu kino oteekawo akakiiko akalala nako kangu nnyo okukola ki ate okuliisa ate koliisa sente entonotono babeere 10 buli omu wa 5 oba 8 biliyoni 8 zikumala okukola ekintu ekyo ate wano ospendiza 5 naye nga FDC kyegambye tujja kitunuulira tulabe ekyokukola nga bwe tukola kirina okubayigiriza tebalonda memba wa paalamenti tolonda oyo akuwa ssente londa oyo alina omutima gw'eggwanga kuba otusindika omuntu mu paalamenti naye ng'omanyi nti alina emize gye n'atuukayo n'agikozesa okugaggawala tolina gw'olina kunenya bannayuganda kati tulina kwenenya ffekka naye katonda atuwadde tulina chance myezi etawera 8 okukyusa mu ndowooza eyo gye tulina nti buli ajja mu waakalulu bw'otalonda muntu alina nsa ojja kukaba obulamu bwo bwonna kuba abantu bano okwata ssente zaffe zonna kati gw'olonda omuntu gwe wa miliyoni 10 nga n'ayisa etteeka naye ng'omwezi afuna 3 sente zafuna myezi 3 ne zimuweesayo eggwanga oba naawe weetaaga kuba mu kifaalu gwenyini amulonzi tunuulira omuntu mutunuulire ekisinge toleeta muno omuntu azekana akatoka akajja takolanga na miliyoni 2 kuzifuna 10 kimusamusa n'omuwe wa paalamenti ovala mu nsi ezimu balina kutunuulira gwandi si kyokoze olina kyolumwa singa eggwanga lino lifa bwetulira parliamentarians bafa abo batulya bali mu gundi eggwanga yaffe lino we lifa bafiirwa kinene nnyo balina properties bafiirwa eziri awo bwe bayigira mu parliament baziina toyinza kuteeka muntu nti agenda ateeke sente ezo ssebo nga talina n'ekikumi kyova ne Bank of Uganda governor of Bank of Uganda bamuwa sente ezimumala ayamaye kubeera financial embarrassed abe nga talookalooka nga taliawo nga governor Bank of Uganda emutie kakkiza nogenda n'asayininga ekintu n'akijjayo banka n'esasula naye ekintu ekinene bwe kiti ekya parliament oyitakiteekamu omuzannyo bino bye tujja okufuna omuntu abe miliyoni 10 bakole kyayagala